Kale ye ndi munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi munyarwanda, ndi Uganda, ndi mu Buganda neyagala. Ogenda kunkola ki Kasasiro? Toyina. Bana Abaganda mwalemwa, mukkirize mwalemwa. Muli bafeerira. Breaking news, mawulire hasi malungi agava wali mu lubiri lwa Kabaka olunaku olwaleero. Mulowooza ate video ya Kapenka atamaze n'agiraba. Video ki eyo gye ntandise nayo? Omukulu kye yakoze Obuganda. Bannange abavumevume n'abasota n'abateeka wansi. Video yonna angirabye. Kabaka amaziga agamuyise mu kiki kyakoze kikyazizaako. Abanyankole bavuddeyo bonna nabo batabuse naye nga tetunagendeyo akatambi kano mbadde nsaba mu kampere ka like kama kasotambula katukira obona abandi yagenda okumanya kweno information naddala Abaganda ku zino video ekatinga across wamu n'abanyankole eno video nga bwe nkugambye ambuli yagitambuza obukoze eggwanga lino ekintu ekyamaanyi. Olunaku olwaleero wali oyo munyankola amanyikiddwa nga Kapenka kamuyite mu Uganda kubanga zisagala kubeera tribalist. Omukulu avuddeyo n'atabukira Obuganda n'Akabaka yennyini avuddeyo n'amuyisamu egaali n'amuvumavuma ebigambo ebibadde ebinene bimu besigenda kubanga ampisamu mukama wange wabula ngenda kubanga nziplayinga mu maaso awo nawe obyewuliddeko omwerabireko engeri gye yabadde mu serious. Abanyakola abalala nabo bavuddeyo ne bamutabukira. Kabaka kigambo kubanga eyo video yagirabye Katikkiro kubanga video kigambo kubanga yakubye emiliyoni mu ya views mu saawe. Munyaga osoko ogiwulirize. Kale ye ndi munyarwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi munyarwanda, ndi Uganda, ndi mu Buganda neyagala. Ogenda kunkola ki Kasasiro? Toyina. Bana Abaganda mwalemwa, mukkirize mwalemwa. Muli bafeerira. Teri kumwayinza kukulembera muntu, teri kumwayina magezi. Batono nnyo abalina ku magezi. Batono. Beba batono tono ku 10 kuliko nga 2. 80% temutegeera. Abatono nnyo beba bakolagana ne government ne batwala eggwanga mu maaso. Abasulusulu ebiwumba tutu yemmwe abagamba nti gavumenti eriko tenda kyekuyambi ng'okimanyi bulungi tiwatunda n'ettaka lya kitaawo n'oliguza Abannarwanda oba Abawesterna saawa eno olowooza nti obukulembeze bwe bannakyuka ngenda kweddiza ettaka watunda lya kikoma nnyoko. Muli bafeerira mukkiriza Abaganda mwalemwa. Tetugenda kiddamu mwalemwa. Yensonga bakina bagambye Obuganda tebulina kiddako. N'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe. Kabaka wa Uganda, kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino. Ate bw'anaavaawo nga tuleetera muwoozi. Nze kati nafuuka dda na wa Western na wa Central. Nafuuka dda wa Central kati. Era kati Abaganda tugenda bakyusa mpola badde mu Banyarwanda. Mugenda fuuka Abanyarwanda in fact. Era kati tugenda kurashinga bano Abaganda abaddala kati tuleetewo ffe. Era kati nze neddira lukafe akafiro maleere. Era omubala gwaffe gugamba Lwandugwa, Lwakatende, Lwabirya, Amannya ne Dobozi Frank abaho president wa TikToker nga bulijjo abamu si bonna. So guys, nze kukola video eno nga nsaba kwetondera Abaganda. Omwami oyo gwentadde be yavumye n'okwetondera Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Ndi wano okwetonda behalf of Banyankole and Banyarwanda. Mwami oyo yadde avuma Abaganda oba nga avvoora Kabaka wa Buganda yagambye awagira NRM Munyarwanda Munyankole sort of. So I'm here to apologize behalf of Banyankole and Banyarwanda. Video eno njagala mugitaginga ebitongole bya government ebyenjawulo. Mutuyambe amaanyi ge mwakola nga mukwata pressure ne Madbala mukwatemu omwami ono. Mfunye Abanyankole bangi bali mu inbox yange bakaaba because of that guy. Mfunye Abaganda bangi bali mu inbox yange bakaaba because of that guy. So Abaganda omwami ono yayisiza obubi oba gwe kyakoze obubi tonyigira Munyankole tonyigira Munyarwanda. Nyigira omwami oyo nga ye ne family ye. Abaganda bali kuvuma
sister we gwazaalibwa naye amuwasizza musajja muganda sobola kwogera linnya lya sister we oba ba wa sister we kuba ba wa sister we musajja w'amaanyi tuli naye media ali media ayina omuyimbi omu gwa managinga ate musajja muganda musiraamu kati omwami ono bw'aba asobola vaayo n'avuma abaganda nga ne sister we gw'ozaalibwa naye ashweirwa omuganda eshajo lyo nojuma abaganda really nonogezaako kumanyisa kikempaka so abaganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So abaganda gwe kyakoze obubi mutusonyiwe ngafu abanyankole n'abanyarwanda ze siri willing n'omuntu avoola tribe y'omuntu ensonga lwaki nateekamu amaanyi ne full figure ne bakwata pressure nina abasajja ab'amaanyi abaze mu inbox yange okuli n'abasirikale ba UPDF nga bakaaba because of that guy. So video yange mugitambuze mugisharingira ebitongole bya security. Ono mwami tasobola kuvuma abaganda n'avuma Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ate nga yeerimbise mu kintu nti awagira NRM ayagala Museveni. Please abawagira Museveni si bwe bakola fe turu bawagizi ba Museveni 100%. Tuwa respect tribes abantu, tuwa respect enzikiriza y'abantu oba oli musawo muganda oba oli mulokole oba oli musiraamu, tuwa abantu respect mbiti byabwe. So baganda bange munyambe mutambuze video eno. Police n'ebitongole ebirala mukwati omwami ono nga bwe mwasobola okukwata pressure oba Madbale essaawa zino ali mu prison. Yakola ekintu ekyo yavuma Muhoozi n'avuma Speaker of Parliament n'avuma Museveni. Essaawa zino Madbale ali mu prison. Kigo nono omwami akwatibwe naye amusangeyo abeere ekyokulabirako eri ba TikTok abasobola okukwata amasimu gaabwe ne bavuma tribe z'abantu. Saagala abeere wabweru ng'ayina nti lwakuba munyankole oba munyarwanda naye akwatibwe abeere ekyokulabirako eri banne. Ti abavuka bano bali tiimu bangi bavumya abantu. Ffe batuvuma ddala ne bateeka wali bavumya abawala abanyarwanda bavumya abanyankole. Nze Frank bampata n'okunvuma bati muganda wange kintu kyewakoze okuvuma abaganda ne kabaka waabwe kibi tikivumirira nga ffe abanyankole abatani azikiriza ng'eyammwe nga mmwe tiimu era bifaananyi byange ngenda bibateerawo nga bwe bakola akabinja kaabwe engeri gye bavumamu abantu. Big up guys.